Oh yes, ogambo tyamu na Kampala ogambo tyamu na Uganda. Yes, olunaku lwaleero nzikiriza nkusobola okuba nti kutuusaako Sipapa oluvannyuma lw'okuba nti yafunye omwana ow'obulenzi ng'ate n'omwaka ogwedde asobola okuba nti afuna omwana gwe yagenda maaso n'okuba nti azaala mu muwala amanyikiddwa nga Shamira. Avuddeyo n'ategeeza eggwanga n'agamba nti Abitekes ne bwasigala ne Serena Bata azira atwala abakyala bamuliira ssente nga talina kyabafunamu Serena Bata kugata Brown Sugar mbu ne kariya zaabwe zaali ziganya okuba nti zitambula so n'olwekyo essanyu lyalina lya Moki wagonja mpola mpola. Ate nga same time MC Edwin Katamba all the way from NBS TV, one bad character olukura MC Kat nawe kityo anytime from now agenda kuba nti atambula ayabulire TV asobola okuba nti akola emirimu n'ekitongole ekimanyikiddwa nga Uganda AIDS Commission ekigenda maaso n'okuba nti sensitizinga abaana n'abantu abakulu abalwadde bakawuka okusobola okuba nti oboolyawo bagenda maaso n'okuba nti bafuna eddagala okukewala abatana bakuba nti bakafuna n'okuba nti abakafuna basobola okuba nti bamanya nti si yenkomerero. Buli lunaku ogenda kuba nti osanga wano video oba story ku ssaawa 7 tunaba tujja ono nga tutuusa akamuliro kyagatambula mu ggwanga lyattu Uganda. Yes, ku ssaawa 7 ez'emisana tukomewo zigenda kubeera ssaawa 10 ezakawungeezi still tujja wano tukutuuseeko amawulire kyagatambula mu ggwanga lyattu Uganda still ku ssaawa 3 ez'ekiro olwono tusobole okuba nti tukutuusaako amawulire agatambula mu ggwanga lyattu Uganda ate tukusoleko ne emergency ezitambula buli kaggwawo nga tukasobola okuba nti tukateerako osobola okuba nti okafuna ngambye ku ssaawa 7 ez'emisana ku ssaawa 10 ezakawungeezi ne ssaawa 3 ez'ekiro tunaabeera ngono tugatuusaako amawulire agatambula mu ggwanga lyattu Uganda so ngenda kusaba gana masono kwanti wekumira wano still ayagala kulanga naffe enamba 0787 00955 osobola okuba nti ofunawo 0787009535 osobola okuba nti ofuna ku namba yange ya WhatsApp awo netusobola okuba nti twogeramu mpola mpola osobola okuba nti opa business tusobola okuba nti tugiranga any kind of business tugikulangire nawe okakase nti osobola okuba nti okola ebitukaniza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mukamoli amanyi eddoboozi bamutantambi Jimso namba 1 Kibaya Maxud Junior made in Uganda. Webale kuba nti obeera naffe webale kuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga ate naba kuba nti osubscribinga ngenda kusaba ogenda maaso nokuba nti osubscribinga tusobole okuba nti tweta mpola mpola tusobole okuba nti kutuusaako osobole okuba nti ofuna ebintu ebyenjawulo. Now ngenda kutandikira ku musajja mukulu amanyikiddwa nga Edwin Katamba aka MC Cats then olonzize nzije ewasi papa. Yes, MC Cats yagenda mu maaso n'okuba nti ajajingibwa ensi oluvannyuma lw'okuba nti yafuna obulwadde bwa siriimu ng'akyali muto. Jjukira omuvubuka ono yatandika okukola ku TV ku myaka emito 12 yatandika wali ku WBS 13 show n'avayo mpola mpola nga amaliriza okuba nti ayiga n'agenda n'atandika show ku NTV emanyikiddwa nga NTV Exposed. NTV Exposed yalingayo ku lunaku lwa 6 paka ssaawa zino wekyali awo kuliko kati musajja mukulu amanyikiddwa nga MC Esco gegenya wa MC Cats nti yatandika show eyo nafuuka famous mu Uganda omwana ne mubwetanira ne mumwokya ekirwadde. Yes, bageranga maaso n'okuba nti oba oli abamujajinga nga bagamba nti oba oli atasaanidde kuba nti abeerako ne bwabeera era nga bangi bagenda maaso n'okuba nti bamuyisaamu amaaso. Katamba yasobola okuba nti afuna trauma wabula yasobola okuba nti akkiriza nti ekirwadde osobola okubeera nakyo era obulamu ne butambula. Abakyala bangi abagenda awo ate nga bangi abamuvaamu ebiseera ebyo okuli ne mutala mukulu amanyikiddwa nga Fiye yasobola okuba nti atambula okuva ku bulamu bwa Cats oluvannyuma lw'okuba nti Cats yasala okuba nti alangirira n'okwerangirira nga bali omulwadde wa kawuka mu 2019 wali ku Club Wave olunaku lwali lwakuna Premier Mondays yasobola okuba nti alangirira omukyala n'anoba n'agamba nti tasobola okuba nti abeera na mwami bw'atyo era n'asobola okuba nti omukyala yatambula okuva mu bulamu bwa MC Cats.
kino nno kyaleetawo obwewaliikirivu n'okwewalikirira nti ebintu tebyasobola kuba tibitambula nga bwe birina okuba tibitambula kati oba oliawo yagenda mu maaso n'okuba nti abamu abafiirwa emirimu gyali akola awantu awala era nga mu process bwetyo ne mukyala we gwe yalatandise okuba nti adeetinga amanyikiddwa nga Caroline Mark yasobola okuba nti agoba ku TVM nga bamulanga nti tosobola kuba nti odeetinga na musajja gwe bagamba nti mulwadde wa siriimu bani abagenda okulaba mpola mpola. NBS TV yagenda mu maaso n'okuba nti erekawo MC Kat ku mulimu gwe wabula basobola okuba nti bamuwamu leave ne recess okusobola okuba nti yeddabula kubanga ebiseera yali alina trauma yali ali depressed yali atuseeyo n'agenda mu rehabilitation bamukolako bulungi nakomawo era gwetwogera MC Kat ali health ennaku zino mpitirivu. MC Kat wetwogera afunye omulimu mu AIDS Commission mu Uganda AIDS Commission era nga kiteebereza okuba nti obulyawo anytime from now agenda kuba nti ata TV emanyikiddwa nga NBS TV. Recently over the weekend basobola okuba nti bafunamu one-on-one n'omugagga amanyikiddwa nga King Kalisa omugagga wa NBS okusobola okuba nti oba olyawo babako ne bibatuukako ng'omugagga amugamba nti still you can do the other job nojja wano still era n'okola kubanga ate tuli mu myaka egikola tewali badde ng'ogenda mutamanyi. Of course MC Kat yasobola okuba nti abeera excited kuba boss yageze basobola okuba nti amuyita ne boogera one on one era nga tomanyi nti oba oliawo King Kalisa yasuubiza okuba nti oba oliawo MC Kat asobola okuba nti yasobola okuba nti oba oliawo MC Kat amukkiririzaamu okuba nti amusembeza newankubadde bananza okuba nti bakola search ezigenda mu maaso nti bagenda kwongerako abantu nga babiri basoose ne bagamba Crystal Panda n'omukyala amanyikiddwa nga Caroline Mark still naye ate tebirina bakubeera confirmed until it is confirmed. Asobola ekyo MC Kat anytime from now agenda kuba nti ava ku NBS TV kanosabire ebintu bigenda nga bwe birina okuba nti bigenda kubanga ate tumwagaliza buwanguzi obwerere Edwin Katamba nzikiriza nsobola okuba nti nkujjaawo yes nsobola okuba nti nkutwala ku field oba mu system endala osobola okuba nti ogifuna nga balina okubeera nti ogifuna kisisi bijja nkutwalamu ya musajja mukulu amanyikiddwa nga Olim Charles aka Bossman Sipapa Entertainment. Now Sipapa yagenda maaso n'okuba nti oba oliawo alangirira n'okuba nti ategeeza nga omukyala amanyikiddwa nga Serena Bata bw'atazaala. Serena Bata n'agamba nti azaala lwakuba omusajja gwe yali adeetinga nga tamutegeera. Omusajja akomawo ne ssente tomanya gye ziva owulira amasimu agatategeerekeka asulawo olwayagadde nga tasobola kuzaalira musajja bwatyo ate nga Sipapa yavaira tukitegeeza nti omukyalo ono gwalina mugumba ensonga lwaki oba oliawo tamuwabudde. Omukyalo ono yagenda maaso n'okuba nti atambula era nga Abitex yagenda maaso n'okuba nti amusayininga still omukyala mukulu amanyikiddwa nga Brown Sugar tiyasobola kuba nti azaalira Sipapa mwana basobola okuba nti bonna batambula ne banoba era nga obulamu bwagenda maaso n'okuba nti bubaluma mpola mpola. Sipapa yasobola okuba nti atambulamu nafuna omukyala amanyikiddwa nga Shamira last year yasobola okuba nti amuzaalirayo omwana era nga ne kati yasobola okuba nti afunayo omwana omupya. Sipapa agamba nti obulamu bw'ensi buno aliko akaseera katono so n'olwekyo alina okuba nti akozesa time okuba nti azaala omwana we. Omwana we ono yamutuumye Emmanuel abatamumanyi ebiseera ebyo ebisinga nti ne Jesus Christ oba oliawo aliko n'erinnya lya Emmanuel because Emmanuel liba linnya lya butukuvu mu Kikristaayo liba linnya lya nkizo era nga Emmanuel abasinga obungi mubalaba nti oba oliawo ne ba James mugenda mulaba nti waliwo be batuukako amannya ago tegatera nnyo kwonooneka nga amannya amalala agosangasanga. Ate n'olwekyo kiba beta kyobulaba abakristaayo bagenda maaso n'okuba nti batuuma amanya Emmanuel ne James it is because amanya ago tegatera kuba nti gasangikana kwonooneka ebiseera ebisinga amanya ago gaba mawanguzi. So Sipapa yasaze okuba nti atuma mwana we Emmanuel mpola mpola asobole okuba nti oba oliawo aleme kwonooneka oba oliawo nansi eno ejjudde ebikemo mpola mpola. Sipapa agamba nti ndi wakuzaala Serena Bata yandyako sente zange natasobola okuba nti ampa mwana Brown Sugar nemubeeramu okumala ebbanga lyonna nalaga ebyekisiru kati kafuna abasaala abasobola okuba nti bamuzaalira asobola okuba nti nkuza famire okugeza famire n'okuba nti funa ba Sipapa abato mpola mpola mwebale kuba
kuba nti mutambula naffe, mwebale kuba nti mutwagala, mwebale kuba nti musubscribinga, mwebale kuba nti eva mubirawo amanyi endobozi bampitantambi kimso namba 1 Kiboya Max Region made in Uganda. Webale mpola mpola kubena naffe kankomewo nateera.